finally omuyimbi Spice Dianah akakasizza nti ali lubuto era n'atunnyonnyola ne tata w'omwana omutuufu. Tulakalira video njina ngenda kubeera nga tenjikuterawo awo osobola okubeera nga ate olaba biki ebyagenze maaso side eyo. Ngenda kusaba video obeera nga te oginterako ekigalo likinga sharingirako abalala yo comment section tubeere nga tukkirira wansi awo tubeere nga munaye tuyozaza omukyalo ono olw'ebyo ebyamagiro Mukama byasobodde okubeera nga ate amukolera. Kakati wiiki yabaddenga emu n'ekitundu oba wiiki emu eyise mabega nasobola okubeera nga temba wabuyino aliwo saawa eno ku muyimbi Spice Dianah era ne banyonyola ne bagamba nti ennyumba gye mumanyi obulungi eri awo Salama gye bazimba ne manager Roger munenju eno bagivaamu dda bagisengukamu dda era ng'ekiriwo saawa eno ennyumba ye bagiteekamu omupangisa. Spice Dianah ayina Range Rovers bbiri ze mumanyi obulungi, ayina eya black empya gye yakafuna, ayina ne kali akamyufu ke yasooka nako emabegako awo. Kakati eno Range Rover ya black kigambibwa nti omwami waffe omupya gwe tuyina ye yakwata n'abeera nga ate agimutonera era nga teyakomaawo, ayina n'ennyumba gye yasobola okubeera nga ate amuzimbira emunyonyo eyo. Muganda wange Spice Dianah bw'olaba waasula ngenda kubeera nga ate video nzikuleetera maaso awo ojja kubeera nga ate oziraba. Era omugagga ono yamusaba n'agamba nti bino byonna mbikoledde, bino byonna by'oyagala naye nange njagala obeere nga te onkolerayo ekintu kimu kyokka kyokka kyakubeera nga ate munaaye onteerawo ezadde. Spice Dianah yasooka n'abeera nga ate atyamuko bino ebintu by'okufuna olubuto ng'agamba bannaaye abantu banandaba batya ndi star ate mbeere nga ate nfuna olubuto. Naye oluvannyuma lwa Shiba okubeera nga munaaye yavuddeyo n'abeera nga ate akakasiza ddala nti ali lubuto era n'olubuto yo n'abeera nga ate aluteeka mawulire ne Spice Dianah n'agamba owaye naye ngenda kubeera nga ate ensonga nzikwasaganya era nga Spice Dianah ayina olubuto avuddeyo n'abeera nga ate atukakasa. Yalabiddwako ng'agezeko okubeera nga ate munaaye yeefunirayo obuyembeyembe eyo mu supermarket nga bw'ogenda okubeera nga ate obiraba mu video awo. Naye nga Spice Dianah tumusanyukiddeko saako n'abayimbi bonna abavuddeyo n'abeera nga ate babeera ekyokulabirako nti omukyala yenna besides okubeera nga star oba nti w'amaanyi oba ayinamu kaseete ateeka okubeerayo ate n'obulamu obulala of course bw'ateekeddwa okubeera nga ate atambuza. Ye Chosen Becky ensonga azikwasaganyiza ddala, ensonga za family azikwasaganyiza ddala sako ne music we ebintu bino tabigattika. Bw'abanga budde bwa family bubeera bwa family, bw'obanga budde bwa music bubeera bwa kidongo. Bibyo ne biri side eyo era nga ngenda kubeera nga tembaterawo obutambi. Kakati we naba nkuje wa Spice Dianah nina bwino wa Jose Chameleone gwendese tuulakalira video ngenda kubeera nga te zonna nzikuterawo awo. Subscribinga in case bw'obanga obadde tonna kubeera nga te osubscribinga ka notification bell kakoneko obeere nga ate ofuna amawulire mu budde bwennyini of course bwembeera mbaleetedde nkomawo temuvaawo. Era ndi lubuto kuba lujja kukolera mu lulabi tekuba kwegaana gwe linda bulinzi lwaki oba omuntu omuvuga speed. Munnange nno twalabyeko Spice Dianah ng'ali lubuto nga Spice Dianah munnange ali mu supermarket yabadde ayambadde jampa ya purple bwemanzijukira munnange ng'ayambadde ne buno bukayite ka patra not patra buno bu baika ka black ng'akambadde munnange ng'ateereddeko t-shirt kibadde kinene ngera abakazi b'embuto we babeera munnange ng'ayita mu supermarket munnange wa kamera ng'akola ki agenda nga kamera zizoominga wetuzu ng'olubuto abe mulowooza tilulaga nga tugamba bannaye Spice lujjali lubuto mujjukira olunaku lwajjo yabadde ki yabadde baby shower ya Queen Shiba muyite Rihanna wa Uganda, muyite Beyonce wa Uganda, muyite Nicki Minaj, muyite buli kyowulya kyoyagala ba queens bomanyi bakuba yabakoppako birungi teyabakoppako bibi. Munnange twalabyeko Rita the dance hall bweyayita munnange ng'avaayo nga wa speech ewashibanga mugamu naye bosi wange nkwagala nnyo bosi wange njagala omwana gw'ozaala abeere n'omutima ng'ogwo kale byonna biyinza okugaana naye atwala omutima gwo. N'agamba omanyi twakubye lugogo eyo history twagikoze twakubye lugogo awulya ng'agyepikira nawe funa olubuto ogenda okole ki message yabadde yina gyeraga nawe ogenda okole ki opike lugogo olabe kati saa zino ffe bannannyini lugogo twagala kompitita gwe wawulya ng'ogyepikira genda okole ki ekyo twakikoze twakimaze of course. Ani atalaba ani atakiraba lugogo yajjula yabooga ng'abali ebwe basinga bali munda abantu nga babagobye bagende ewaka
ekyo ky'Queen Sheba tekigenda kuvaawo paka alijja n'amenya rekodi eyo. Munnange nno tubadde tuli awo twetalaatala ne zeeta Fameka n'agamba what a gwan, next year I'm going to be a father. Konze mukwano, wait, hold on. Fameka, what did you say? Nengamba Fameka, what did you say? Next year you're going to be a father. Nentandika okugatta dots nenjukira nti twalabyeko madamu ng'ali lubuto. Ate abantu bano babadde nga ba besti. Era temukyewuunya ng'omwana avuddeyo nga ki. Penge bw'owulira nga Dianah ayogera sirika busirisi byonna yabiyitamu. Dianah yasimatuka X. Nze nasangako Dianah ewaka muganda wange nga tafaananira, omukazi omweru omulungi ng'asiiba ku mikko. Ate nga mukwana se waliyo nalina na bulusi nga bo balaba bali awo bapima ssebo baana babasiriza. Omukazi yatuuka n'okuba nga kamiliyoni bw'aba amuyita yeekanga. Era nti Mike Dianah ali mu kulikavali nga kano nansonga Dianah okwogerako bati sigwana. Penge kamiliyoni yatulugunya Dianah. Zira nabo abantu abamu abanenya Dianah lwaki avaayo n'ayogera omukazi yagendako mu trauma. Penge omukazi bamutulugunya. Omukazi kutuuka kweggalira mu kisenge. Ne baawula n'obuliri ng'omusajja asula wansi omukazi asula waggulu. Naye okuva Dianah bwe yava e Uganda oba naye ekisenge yakirekamu ki kamiliyoni taddangamu kukisulamu. Kiriwo n'omusajja omulala gwempulira Essanyu bamuyita Melody kati ayambala n'ebigulete ebya Dianah ebyo byalekayo. Dianah okuva bwe yava e Uganda oba yakirekamu ki kamiliyoni taddangamu kukisulamu, yeesulira mu ddiiro. Nga bw'omulaba ssente z'alina na buli kimu naye asula mu ddiiro. Lasita abasajja balaba ebinene nene kamiliyoni tali hape. Kyova olaba ennaku gy'alina waakiri agimalira kumwe bakyaliibe. Lasita omusajja ayita mu mbeera ey'okugezesebwa. Oyo omusajja ayita mu mbeera ey'okugezesebwa lasita. Bino byogera mpola mpola. Nomulaba mubiri gwe gutambula. Naye omusajja tali fayini. Omusajja alina ebimuhontinga tebimulekera mirembe, tali oke. Alinga alina ekintu ekimugamba nti buli bw'otonyeza omusaayi gw'oli gwera essanyu lyo. Kati Penge mu Uganda teri omuntu akoze bikolobero bingi nga kamiliyoni. Temuwaana Museveni bayinza okuba babyenkanya. Oyo omwana mumanyi. Ate mumanyi onawulira just music oyo omwana bamukuwa mu ruumu essaawa 24 ng'olinayo obe oli fan. Bw'olegera nti toba nkofu. Kamili bamutekera omuntu mu ruumu just 24 hours. Bw'otavaayo na musaayi nga si yeeza afadhali akuluma ennyindo. Buli lwamala okukuba omuntu n'ayiwa omusaayi akakkana. Ate omuto saabasa omuto nali mwaga n'omuto yali akikoze yali akubye emmotoka. Eke nawe yali akonye emmotoka ojjukira. Yali antomesezza entebe ku gundi ku lawunda. Eke yali nawe kuseri okukubya emmotoka. Ate nga yanfulumya mu mmotoka n'agintunuzaamu ng'agenda kuntomera n'embuuka. Nze muganda wange famire eyo omuntu gwe sifunangamu buvuyo ndowooza ye Paraso ne Wiza abalala. Naye ne Eke naye gye nakoma omwagala muganda wange. Omukama Katonda amulamuze kisa oyo yali anzitidde ezzana. Ati yagamba mbu gwewambeereze ebifaananyi by'ennyumba.
oyo yali azitidde zana anti naye yali yagiramu akabuli ka muganda we but abagenzi tebakola nsubireze ebyo nno mbadde sibyogedde nabyogera vital jijjukira kyalonga tannafa yakutuluzaamu eggaali nebagamba banikwanakwade bamutidde sibayi bali n'obuuka mu mwala nze gavana nkuza okutuukanuza empise mu bintu bulaadi n'ebyempiseemu ebisinga okubeera ebinene kamiliyoni oyo omwana waliwo ekimwambala ekiro era nze ngera nensaasira obuvubuka obubeera naye obwo mu sudiyo obwo bwakamulaba ajaziikamu kamu ku septic tank watetera ensi terikitegeera oyo Melody baali bamutidde egundi ekongo n'omukono ne bagumenya oyo Melody baali bamutidde Kongo era kyomukono nakijja South Africa ngai nakugamba nakibulya South Africa South Africa afuna info Black yamugamba oyo Melody katabazze mulamu ate byonna byapeninga kiro simisana omwana alina ekimwambala ekiro era mmwe ababeera naye mu mwesegenge ekiro aho bonna ababulaaka abatwala n'abalekayo gyagenzi nabo bulaaka amutyamu butintirwa kuba bulaaka mulogo ate munyarwanda bakojaye babamu bagundi ba bulaaka yamugamba nze nja kubuloga gwe nja kujja omumanyiira ne naye bulaaka nekafunamu chance kayinza omubandagaza nene Black asobola okutta kabiko ne Black mubiji ya Black si papa group ye batwazi kalina lo ate Black alina okubeera careful kuba amanyi ebyama bingi n'omukazi we Sudi eri we yali bakoma we city bamuwa Black amuvuge naye ate nga wagamba buto Black amwegendereze manyi baba ne si papa yakutale mwana oyo papa ne bandi baida nduru kati olwo olunaku lwe twagenda okukuba ekibaala tuvuddeyo tugenze ku bbala bagiyita ekibaala kiri awo gundi kiri muyenga ekyo ekibaala muganda wange buli afuluma mu ttooya aba mukambo nkunyumiza ebyaliyo muganda wange onyumize olowooza nali mu mmotoka yange navuga emmotoka eyange nenvaawo nenzira ewaka naye nkeera waliwo eyamubaakinga nga gwe sigenda kwogera mannya g'abantu ne bankubira essimu ne baŋŋamba ono omusajja omunene abaakinga Dr. Jose Chameleone tumusanze ku kkubo erya Northern Bypass ng'agudde muganda wange ali London mumanyi sagala mwogera linnya sole nagiwulira ng'agudde awo naye ng'ani kola olunaku lwennyini naye ng'ani yakimutuusizaako ekyokugwa wansi munne gwabaakinga yamutomeza emmotoka neyeyongerayo omusajja oyo abaakinza obulamu bwe bwonna tafunanga nakulimba lwede hiiti yes abaakinza obulamu bwe bwonna ne bannaka kawuba oyo yakyabaakinga yamutomeza emmotoka ku Northern Bypass yamutomeza emmotoka ku Northern Bypass neyeyongerayo n'amulekayo n'agenda ekiro mu COVID zine bankubira esimu ne baŋŋamba aliwo wano omusajja gwe balonze ku kkubo ali wano mu ddwaliro eryawa so mutungo eyo saidi zeyo ng'agenda emunyi wala ekyalo bakita mutungo kitiko bwe kityo mutungo biki ali wano mu ddwaliro nengezaako okukubira omwami ne mugamba waayo nga walabye n'omukulu bye yakutuusizzaako era omwami oyo ebiseera ebyo n'asooka yeesonyiwamu omukulu oyo naye because musajja wattu alina abaana ab'okuliisa alina ki yakomangawo akole agulire abaana be afunire abaana be ekigulira makala eddiba naye ng'ali amusise nemukuba eggaali n'amuleka ku bypass yes laba omukwata obulungi asobbi kunnyonnyola waliwo omuntu ayagala okwefuula kabaka mu Uganda wano bw'obeera kabaka obeera Saabataka
kituufu okuba Ssaabataka oteeka okuba olina ettaka mu bungi kyenjogero kitegeera nti waliwo abantu abali mu kuteekawo olulyo olupya olulangira olulyo olulangira olujja. A new royal family is under formation in Uganda. Okiwulidde? Nti waliwo abantu abali kuteekawo ennyo royal ki bagenda ne berimba ne beekweka mu byafaayo ne beegamba mbu bo bachwezi bakulimba si bachwezi ne beekweka bwekwesi mu biki mu byafaayo bali kuteekawo Bwakabaka bali kuteekawo olulyo olulangira olujja n'olwekyo baagala tutuuke ekiseera ng'ettaka lyonna mu ggwanga lino erisinga obungi lyabwe kyebavudde basalawo okugenda nga beddiza ettaka eryo mu bitundu ebyenjawulo nga bwe balituuma amannya nti ba foreign investor be balitutte. Basabo ne bannyabo tekikyagasa buli muntu kutuula wuwe n'asirika n'alinda nti bamale omukwatako kubanga era bajja kukwatako. Era kituufu. Ettaka kati bano balyagala ate mu bwangu. Nkugambye nti waliwo omuntu ayagala okwefuula Ssaabataka. Bagenda batwala ettaka nga bwe batuuma amannya erimu balitwala nga bayise mu kitongole kya NFA ekyebibira ekirala bayise mu Nema bayise mu Yara. Kano kankunyumize gwe mu Uganda buli luvannyuma lwa kilomita 2 aba Ministry of Works babeerangawo ne poloti Abaganda gye bayita kupiida. Wabiwuliranga ebifo bye bayita kupiida nakiwulirako. Piida kitegeeza Abaganda balemwa bulemwa kugamba nnyukuta zino PWD Public Works Department Public Works Department nti mu Ministry ya Works mwalimu ekitongole ekikola ku Public Works kati buli luguudo nga babeerawo n'ekyo ekifo ekyo kyakolerwangamu bino wabeerangawo abasajja oba n'abakyala nga basula mu nnyumba za Uniport okulabirira oluguudo mwekyo ekifo ng'era bakeera ku luguudo ne balutunuulira wano wazzeewo akatuli wano wavuddewo akayinja ne baluripootinga. Ekyokubiri ne bagogola emifulejje. Ekyokusatu ne balusaawa ne basaawa. Bano aba Public Works Department bavunaanyizibwanga mu kulabirira oluguudo nti embwa bagitomeredde awo ne bagijjawo ekinnya kyagala kujjawo mu luguudo ne bakiroopa ekisoboka ne bakikolako n'emikono ne bagogola emifulejje ne basaawa ku bbali w'ekkubo. Emmotoka bwe yafiiranga ku luguudo awo nga bagisika ne bagijja ku kkubo ne bagitwala mu poloti eyo nti oba wali waguddewo accident emmotoka nga bagisika ne bagitwala mu poloti eyo nga wabeerawo parking motoka yafudde ekimotoka kifiiridde mu kkubo bakisika ne bakisaawo. Emmotoka egudde ku accident bagisika ne bagisaawo ne bagijja ku luguudo. Embwa bagitomeredde wali bagijjawo ne bagiziika. Awo weetaaga kusaawa wazzeewo ekinnya nga balabirira luguudo nga babayita aba Public Works Department. Kati olwaliro bw'obabuuza bano ti poloti ezo zaddawa ezaali along all major highways zaddawa bazeegabira zonna buli kintu kyonna ekyali ekya gavumenti abasajja bano bakitutte bo bakifudde kyabwe sekinnoomu kifuuse kyabwe sekinnoomu beefudde ba Ssaabataka ne Lugogo football ground madam teacher ebisaawe yonna gye byalinga nti
Government evunanyizibwa okulaba nti abaana b'eggwanga oba abantu balina we bazannyira ebisaawe by'emipiira gyonna. Ekitongole ekirala ekyalina ettaka eringi ye Uganda Railway Corporation. Uganda Railway Corporation yalina ettaka okwabeera nga sitenseni z'eggaali. Waliwo ze bayitanga abatwa. Abatwa yeriwaate Madam Teacher. Ebifo omusalirwa ebisolo. Omanyi nga bwe mubeera n'ekifo wasalirwa ebisolo nga bw'olaba wano ekyetume. Nga wabaawo abatwa naye nga kubeerako faamu nnamba nti ensolo we bagireeta tebagisalirawo. Basooka ne bagimala ogita ne bagirundako neggwamu obusagwa bw'okutambula. Ne balyoka bagijjayo okugitwala okugisala ng'ennyama si yakabi. Ebyo byonna byonna ettaka eryo baligabana. Ne bakkirira ne bagabana ettaka ly'ebibira. Ne bakkirira kati batuuse ku ntobazi. Twajjirwa bannange. Twajjirwa enzige. Nkubuulira olwaleero bali mu kugabana kalamoja. Bamukubye yenna bamufulumizaako ebyapa. Basooka ne bagenda ekalamoja ne bagamba abakalamoja nti tutaddewo nti bannange ng'obubbi bw'ente bwe buyitiridde. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.